Okay, ogamba otya omulungi atulaba ku Celebrity Track Extra Gikaze nti oli bulungi. We are back again mu episode endala olunaku olwaleero. Mozi ya masanyu oba yakunyumyanyumyamuko omanyi abantu betula ku kitimbo okwo n'otamanya biki naddala ebimukwatako at times n'ogamba gwe nfuna abanfunya akadde nja munoonyaako. Olunaku olwaleero nina omusajja abasinga mumumanyi mumulaba alaba eyo gye mutambulira era ayina obuntu bw'atambuza soko waliwo obuntu wano waliwo kali kano okola otya mba noonyamu olwo nange mani mukunoonyamu kati awo oba okola ki wano era omuntu omukulu toza kukola ekyo aba muto mwana kati singa abanga omwana olina omwana omuto tugeze nga gakaagala akakabira atya era osobola kamugulira otya kati yegwani amanya agange bampita Ibrahim Sechans Tata Akibaru Akibaru uva wa Tata Akibaru gye banziika wamubwa nziikibwa Gomba ekifampa era okusoma okwange nasomera namalirako Kalwanga primary school wamalirako wasoma busomi kano katiiki wano nasomako nentuukako ko wentuuse era nyinamukko akasaamusaamu nawe nga wamanyira nawe bimanyi nasomako nebako wentuuse nenva ku ssomero nenja mpasa tunule nno waneeno erisoko in fact eri gijjeeko tv kyako kamera eno ngekuba bula kiki jakundi eri tunulanyeretokufokasinge wano tuwefocus kati wasomera bayita batya nasomera Kalwanga primary school 7 when namalirako P7 Kalwanga primary school Gomba district Gomba wamala P7 nakolako moko mukulaba nakolako moko nakola moko ninjafuna bodale kuno boda lidako P7 wa kajira katuno tekajira P7 wajikolako moko nakolako moko ya P7 nenvayo tewatula PLE samukola kajiramu ateka nalibuongo nali mugezigezi wali mugezi sasa bola kasente kaganya bichi wasungu okutegeera mu kirasa awo nasoma nnyo science ne system okulaba science namusoma science what are physical features is a natural landforms that can easily be seen physical features is a natural landforms that can easily be seen what is the longest bone in the body in the body yes como kiras na ise somye akosali munda bika edako what is a skeleton is the framework of the bone wanji skeleton is the framework of the bone skeleton is the framework of the bone kalibaga skeleton is the framework of bones exactly webale nnyo ako wakategeera akokona nakasoma omanyi bayita amedulo bolongata kiri mu lulimi kyekyo kiri mu lulimi ki kiri mu lulimi kisebo bolongata ne wali okola sciences sasa nesosa namukolanga kati we four parts of the body focus of the body yes izomanyiyo waliwo head foot obugere then ebitule birale byekyama bingi nebyekyama nabyo bibera part of the body ate kati si part yeyo part yo kakati oba oli mu kirasi awo kati mu kirasi baali bakuyita omanyi mu kusomero muno oba osoma tulina amanya ge tweyita ku ssomero nga bw'obeera ku ssomero era erinnya lyoweeyita libakkazaako abewaka akusomero obugamba ku ssomero kati gwe bali bakuyita bampitanga najja kulya
wajja kulya kye kyakuyita najja kulya anti bakubanga ekide okusawa 4 nze naddukiranga nga nze nsooka okufuluma ebweru ogenda okugula akatogo obudde katokali kasiringi ebi bisatu kati mba munezange kutini obumenyi libera bulungi nze okasa ekide nga nze nfuluma ne babuuji nga nze nsooka okudduka paka kubuuji kati nga najja kulya yiseemu dda abantu bagamba nti najja kulya ayiseemu kati nga gwokola gwa kulya naye ate nga lokwasa era nkwasaamu obwolumu mu kirasi nga ndi muzibu nnyo bugambo ki omusomesa bwe yakozesanga mu kirasi obwasinga kutabula nga bukusumbuwa ng'omusomesa aba mu kirasi ng'asomesa ndala science ezaawo yakozesanga nnyo agambo derafo wangi derafo yakozesanga nnyo oba yalinga ategeeza ki oluvannyuma nenkamanya kyategeeza naye nkansuka nsumbuwamukko kati nga basomesa gamba derafo webale nnyo ate nga mala akiza mu Luganda n'olwekyo omumanya nga bw'amala n'akuzza mu Luganda ng'olwomanya olwo nga ntegedde bulungi kati derafo kategeeza ki mu Luganda derafo ndowooza nti n'olwekyo bwe ndowooza nzikulu wange kati obugambo ki obulala awo omusomesa aba asomesa awo gwe najja kulya nga naawe otudde eri watulanga mu maaso mu mabega natulanga mabega muganda wange nentakula ebigere ate munaye gundi tunyumiza ebibuuzo ebibeereyo emabega eyo nga mutudde eyo ffe ssebo engeri nzo mayinze we nakulira ewaka twakuliranga mu nfuufu tuzannya buli kimu kati oluusi ategenda okunkubya nnyo emiggo ebiseera bisinga bikusomero ku Mande ne ku Lwokubiri bakeberanga nvunza somero ku Mande n'Olwokubiri muteekawo bigere tuteekawo bigere olumala okebera abagamba nti ddawali kati ddawali babagamba buli nvunza eri mu kigere zemboko zakukuba kati bakubanga nze emigo bulazi bansabulanga emigo muganda wange nga bagamba batya buli nvunza gye tusanga mu kigere nze emigo zemboko z'ofuna kati envunza emu bagikwiranga mboko mmeka kyantamya nze munaye essomero envunza emu bagikwiranga mboko mmeka envunza emu bagikubisangamu envunza emu yamboko ezi biri kati gwe olunaku lwe nga lwakusanzeemu envunza bakusangamu nga mmeka basangamu 18 envunza zakulya zansabula bulaza katenfe naye wate kusomero nga ndi mugezi era abaana b'envunza wano bagezi ab'envunza baida nafainako omwana ku ssomero ng'alina envunza naye nga ssebo yatukulembera mu kirasi abo tebasemba babazibu nnyo nze nga mbeera wakuberanga mu kyakumeka ekyo mu kifo nakolanga nabeeranga bwembanga nsome bubi nnyo kutamba yo nga mbadde njo sanyi kubanza n'okosa nayo sanga ku ssomero nga ki ekikukozesa nindega nnyo omupiira omupiira nawugalanga nnyo kati nga bw'oba osomye bubi nnyo taamu obeeranga wakumeka nyinza okukwatanga ekyokusatu ekyokuna naye nga nabavuganga nnyo naye nga ffenna okuva kwakulembedde paka kuwokusatu era tuba nenvunza mu bigere kirasasa okuneewonyesa akulembedde owokubiri paka okusatu ffenna tuba nenvunza ne bana abambala obulungi ate aba basiru nnyo abalinga abagezi mwabanga nenvunza mu kibiina byatusumbuwa nze nga nekusomero ntuuka leeti lwakuwonyegera envunza zakulyanga ne kulinnya tolinnya ng'otambula otya anti obuzibu tebanguliranga nangate waka twakulyamu tetwali mu mbeera nnungi nakeddaga engato yasooka okuteeka mu kigere wajijjawo engato gye nasooka oteeka mu kigere era nga ye yasemba nga nkyali muto maama yali wange yali akyaliwo maama wange yanzala najambalako ndowooza namala P7 najambalako ndowooza nga ndi myaka nga 8 maama kasita yafa saddamu kwambala ani yagikuguza maama yenyini yaleka agiguza namala nasaanawo okugitambuza kyali kiki olunaku wasooka okwambala ku ngato awo saisi awudde obwo sinakufuna nfunza ntamulaga bulungi naye bwe yafa ne zinnuma muganda wange saddamu kufuna ku ngatto nga bwe yafa ziri engato we zaakaddiwa saddamu kwambala ngatto yo nasomera mu bigere fuula mu P2 up to P7 nasoma mbigere abasinga kusomero mwalinga mbigere abamu abalinga obubi
twabanga mu bigene nga mulimu bambi abajja nga bo basibidde n'emmere oluusi manyi ffe tebatusibiranga mmere twakera ku makya kulya kumala okulya ng'ojja ku ssomero kati bano batekeramu obwokulya mu kontayina ebabanga obulungirungi koko baana b'abaami era nga ye tomugambako n'omala bakusabulirawo kasoddayo eka omugambako biba bibi nnyo kati omusomesa olwo katugamba atuuse mu kiraasi ne bagamba ati good morning kiraasi olwo envunza wali zikuyooyoota mu bigere toyisafuna budde oba kujjita osuna juta kyeki olwo osuna otakulako okusiiwa lindako wadde ogamba kusuna jita nga simanyi osunawo ng'olowooza bingi otawabu oti nga kasiiwa envunza bw'oba ogitakula owulira otya banki bigambo endaba nayo banakitegera abali mu kutulaba envunza eyo ogiraba eyina engeri mulimu esonsomola ng'ogitakula nolyoka owuli oba ng'alimu abantu basigire ekifaananyi bannange envunza bulaza esiiwa nekuluma nemala ate nenyuma eyo envunza baganda bange envunza eruma ekusiiwa nekuluma nemala ate nenyuma oyina wootuuka nogitakula noli ate nga obulamu bukomyewo naye nga yadde ekuluma eyo yenvunza naye wogitambuza awo bwe buzibu kati obuwoomi bw'envunza buliwa ng'eruddewo nga kakyali kato kanaku nga 2 3 kaba kawomereramu naye kase eyinga ennaku 4 5 tojja kugitambuza bulaza ejja kukuluma envunza nkambwe gireke kati nga tesobola gisimayo ne muzijjayo olwaki kwansi anjukire era weegumyagumya twagaba bakulabe bana balabe nti olina envunza jjukira tosobola kubeera ng'olimu nga tekisokera ddala ng'envunza zikuluma olwonyisa bwoti engatta eba enyiga envunza nga tusobola kutambula kati obudde bunoonya kuba mu bigere ng'obeebera webezi ate wewaka bantangamu kamulali manyi nze nakula nejjajja bwe nakula naye kati kamulali nga bamuteekamu ki yaddiranga kamulali n'omunyale n'ateeka mu kibondo ekibondo kyeki ekituli kino kyatunduddemu kyajjemu envunza kiba kirimu engeri yolusayisaayi naye kamulali wasigalawo ekituli webalino kasaba nga tajasirizaamu kati bagitundula balina ogitundula nojja nga bw'ogitundula n'otajasizaamu awo nno kamulali aluma nnyo ate kasaba lekawo ekituli mwevudde nga manyivu zisokuba bweti kati ne bakajjamu munda esokuvaamu bweti nerekamu omutuli gwenyini omutuli ogwaki kakati wano mukugijjira wano mukugisikayo ajja kuleeta akajiiko kakamulali nga atabiseemu n'omunyale atonyezeemu ojja kubuuka olujja lwonna mukugijjayo baba akagisuula wali ajja kujja kutekemu kamulali olyoka obuukebuuka olujja lwonna weweetooloola envunza eruma ate nga n'okujja okobogeze nti banaye nyina envunza nga tusobola kugyogera akati munaye kato ensi n'ogikuba bukoiba lwaki oteera emiggo bayakunkuba yakuzenda ndi kuki bakulaba otambula ogolabo nejjajja goolinga alina envunza obanga waliba olina gwengolina envunza sooka ojje ndaba onyegera nakuyita olwagisima naki twabanga n'ebikwanso bagulanga ebikwanso olusigalinga maggwa okugikusimamu owulira otya akagere okateekayo nagageza wenye okugijjamu olusi nze bansibanga n'olusi n'emiguwa sebo nga kuntundula envunza nali muzibu nnyo kati ngenze nkula bukozi era okuwasa kuno kunfudde nnyo obuvunaanyizibwa n'okuva nali muzibu nnyo alina effujjo lyange okutundula envunza lwalinga lutalo yali nga 2 go kati kusomera asembule bayigamba nemweyimirira ennyo ku asembule envunza olwekusiiwa era kasawo yibera kwa asembule nga muyimiridde ebijja tukula kagere mpolampola bwoti ng'oli wansi oli kwayimiridde nga bw'otakuza akagere balowooza nti olikubibye kumbe gwekusiiwa eyo yenvunza enfunza eyali ekusiiyeko
wali mu kirasi kino olina ogati envunze esiiwa sijja kulimbalimba abantu bandaba envunza zo zinnumye from P1 up to P6 ndowooza esooka maze P7 nga n'emyaka 10 nze nkubuulira sooka okaddemu ako P7 nje maze 2017 nga nyine emyaka 20 sikulimba gwoli wange sijja kuko P7 Ona kibina kye waddamu oba kiki? Nabika nagenda ndi mukulu ndowooza bwe ndowooza. Kubanga nje Katolo mu kirasi ku myaka gya 2 mu P7 gwo alimu omukulu. Twasomanga mu n'abakana n'abola balina mu ku mabeere naye era nange naye gwo ali mukulu kiroboozi nga mwekiri. Kubanga nali myaka 2 P7. Olumusoma na bwana buto. Buli bwali buto naye ate era wamma nawe nabukulemberanga nali mukulu. Nali nkwasa ku mukumu. Kati nga buno olabanga obwana obute nnyo. Naye nga nagali mukulu era abatula wano ku TV bakukinje sibitegera bulungi. Mwana wo mutwala asomenga nga muto. Kati nze ndoza ekisingo okukumbonya abanyamiza butasoma nnyo. Ati P7 aleeto wajimala kwakola moko. Nakola ku moko ate nga ndaba nkuze. Weewaawo nga n'akasente kaali katone wakati twalina. Wagenda okulaba. Nkuze ntandise n'okufuuyira obulevulevu obutonotono bwaga kujja. Obulevu. Ate nga ndaba obwana bw'ensoma nabwo bwo buto. Bwana buto bwala buto. Ododomera eri ne ododomera babegeeyo. Ate oba natuuka n'okwagala okwana omusomesa. Bwana nali nkuze. Alindako. Ku primary. Nga ndaba nkuze. Watuko wagako okwana omusomesa mu primary. Natuuka nempulira nga nego omusomesa. Madam bali bamuyitanga. Madam Doris. Yasomesa ki? Yasomesanga mathematics. Kati nga okwera ku macha kirowoozo kijjawo. Kati nza kati yafando zitaliyo. Yanjogerera bulungi nnyo nga mpulira nze nabo. Maganda wange. Oli mu kirasi, oli muyizi mu P6, mu P7. Ono P7 yawo, P7. Mu P7. Kati Madamu Dorothy yayogera bigambo ki ebyakusikiriza oganka mukwani. Gwe ng'omuyizi wa P7. Ebigambo byeyogeranga teri nnyo mwogezi nnyo naye yantambuliranga ayina engeri yatambulanga amaze okusomesa. Madam, bino bafuluma kirasi. Ng'olwo atambula atya awo? Yatambulanga bulungi omusomesa oyo bannange. Ebigulanga ati nengamba waawo. Oganda wange. Wakati yafa ndowooza bwali mukyala yali mukulu yafamu. Kantambulanga bulungi nnyo nga kabigula kayina. Oli student, oli pupil mu P7. Kati nga madamu kati baba yingi bakafana nyinga ayingira mu kirasi awo. Kati nga byasomesa kyova akula kubala kwa kulema. Tulabanga mathematics yes samutuuka. Mathematics kyemva samutuuka. Ekyakulemesa mathematics ki? Kyekyo kubensonga omusomesa yamusomesa ndamulanga mwegomba sabina. Omukazi anyabe mu kirasi. Ngola unoba gadoga mukazi oyo mwaga. Kyali kyeru nga kine mabega muganda wa. Kyali kikambwe. Madamu Dorothy. Bamwitanga Dorothy. Akwenda yafa ndowooza. Latu wacho gawa yafa. Bangamba. Nena kyagalanga. Ekyakulemesa okubala. Kwegomba musomesa. Negombanga nnyo Madamu Dorothy yasomesanga gomba. Yasomesako ekalwanga. Primary school. Nasomesako ematongo. Matongo. Nakiri gomba. Nayo kiri gomba era amasomero tegali gonyo distance y'amaanyi. N'abaana bakimanya ko wali gomba Madamu Dorothy manyi bino bibera n'abavuka mu. Saya tula kyannumiranga omwo enga mwagala. Kati Madamu Dorothy baberanga wali mu kibiina ng'asomesa. Kulubaawo. Nga kulubaawo. Nga gwolaba ki? Nze nkuba akafaananyi era singa nali muwala obudde obwo. Ndodda ko bayitanga okuzza omukono emabega. Alibadde nziza omukono emabega. Yabanga mu class ng'asomesa ng'obwongo bwonna tebuli ku byasomesa. Ng'obwongo bwonna bufokasinze ku kintu ki nga nkuwa obufaananyi. Nembala nembooza nno. Ng'okuba bufaananyi ki? Ate nga nkuze. Nga buli wagamba nti simanyi PR kukoze bitya pi RX. Nagamba algebra gwe ng'oli kuki?
nganze lozo bali ali kubirala byagamba birala sibitegera nganze mpule omutima nga batambuza omukono ku lubaawa siriyo nga tunulya amagulu yayina amagulu nga galebera Madame Dorosi yayina amagulu nga galebera nga ekigulu kiri bwe kiti kyali kyekazi kyeru ne muganda wa naye ng'oli mu P7 omwo olwo nkuliridde ndi myaka 2 era musomesa abaana nga bato ekyenyizo mbagamba omwana kasa atandika okwegomba abawala abakyala batagenda kusoma wadde nga n'akasente tekaliwo naye ate oba oliawo singana nasoma nga ndi muto abadde sijja kuddamu mu ebyo bwamala okukola mooko ku P7 n'ovaayo ku ssomero nenva ku ssomero munnange tewalida bya registration saatuula saagenda ku registration registration kyekiki wangi registration kyekiki registration okwewandiisa okola PLO ogamba registration saatawaana akasente kaali kabulamu kati wava ku ssomero loddawa bwe najja ku ssomero awo 2017 nenzija ku olwo madamu omuleseeyo oli gwe wali ogomba madamu muleseewo nzikiriza defeat ya nemered naye saamwatulira nti nkwagala namutya wayinza okola linga myaka endo zange 35 naye nga mulungi akyeru kinyire kiti nga kibituguza kiti nga kitamba nogaa nti nanyine mukazi nzaani agwa mumasembera nkukwateko naye nga tusaako yagala okutya buti tewamwatulira saasaba natya saasaba kyanumira mu mutima naye saasaba tewasaba musomesa namutya kati munaye bwenava ku ssomero nenzija e Kampala nalina omwana wa senga wange bamuyita Lukwago Jeremaya yalina omukazi mu nnyumba gwe yawasa olwo anzije mu kyalo nzije mukolere mutundira amagi ag'omu kibaketi nasanga alina akabayisikolo kagaali n'akampa ye ng'avugira ku pikipiki oyo mwana wa senga wange amagi nga mafumbe wanga mabisi nga mabisi nga sapulanga amaduuka bwentyo yakujja mu kyalo n'akuleeta ewuwe nzije mukolere mu makaage ewaka twabeeranga seguku wali ku roofings manyiwaawo webale nnyo kidda ku quality webale nnyo nanyumizanga ggwe munange nga mpaka gaali nti ntambuza amagi naye yalina akakazi nga kalungi bakayitanga Jowani jukira kati awo nyongedde okukulakulamu olwo ebyabakazi otandise okwegomba feeling zongedde okulinnyo mayinza nzina feeling tonzanyisa ndiwa feeling nze ndi muzibu tonzanyi ndi muzibu nnyo ku kyabakazi siva kondaayi baaba Allahu akbar kabira ndi muzibu nnyo kati munange omukyalo oyo nga ntandika omwegombagomba jukira nazze kukola mukazi wa munno abe nno nga mukazi wa muntu mulala naye mukazi w'omuntu wenyinako oluganda yakuleeta kubanga yandeeta mwana wa senga wange kati ng'akuteeta mu makaage nze nje mukolere ayinamu omukazi akawala ke kalinamu kazi kato naye nga kake nga kali kake nempulanga nkegombye yitamanyi moza nakula gwalesa okukozesa eyalowooza walesa ekyana kito kumbe nagize nanyize bunyizi kakati omukyalo oyo munenga Lukwago yali mukambamu naye Lukwago yavanga ogenda okukola nga nekola n'obuntuntu omukazi nekolakola obuntuntu bukuntu ki obusolosolo nekola omanyi ekyasinganga okundetera okwagala omukazi jukira kati nze bansuzanga wansi wa kitanda sooka olindeko wansi w'ekitanda bwe basula nze bantanga wansi wa kitanda basula ggulu kyali kiwanvu mukko kiwanvu mukko era nga nzijaawo naye nga bumanyere abantu ebiriyo byobupangisa ebyo kati nga munnange kati nga bo basula waggulu gwe ng'oli wansi lwaki mwegomba oyo omukazi Lukwago basookanga ne bayombayomba tugeze balina ebibatabudde ebyamaka ava eri okuvuga pikipiki oba akoye pikipiki bayombayomba bagano
n'okulwalwana balaga okubakuba mukko kati bamala okwekuba mukko eddakiika 2-3 bayomba ate ngenda okuwulira nga tatatanga zinyooka ekiro wawuliranga newuuza olwagira amalowoozo gawulira nakula ndi mukulukulu mukko buli kimu nkitegeera naawe kati ng'olwo omukazi agamba atya ngambulagamba leka naawe leka naawe naye kati golowooza tunawuta munange leka empulanga nange feeling tezirinnya baganda bange avava okuyomba ogenda owulira nga agamba batya leka naawe nze ndi wansi wakitanda leka naawe ate tekeri waba basirise olwo nga sebako olumanja kutwanga tuna paka bude bukya ng'oli wansi wa kitanda gye bakusuza balowooza neebase kumbiza buli kimu nkikola ki emirembe tolina sirina mirembe nange nakuze misuwa gyereega buli ssaawa bina kati bwe bwakya nga muma nga mpanirira empale munnange ng'obudde bukya bwe bwakya nga ye yakeera ku makya n'afubwa pikipiki ye n'agenda nange naaba amaaso nongamba nekikingo ng'okeereye kumbe nze mulinda aveewo oluusi mbeeko kyenkola ki nange kyeneeyiya nga ngamba tugenda ffenna nze nkumanya embeera ze toli mwangu mbeeraawo negiraagira paka bwe bwagenda jjukira Lukwago nali mutya naye nga mukambwe yali mukubi kati yakuleka waka teyandekangawo oluusi twagendanga ffenna n'atabuka naye era nga omukazi oli omukazi omukazi oyo bamuyitanga Jowani nga bbaawe ye Lukwago Jerimaya kati nga nze gwe bayita Ibrahimu Sekyanzi taata Akibaru ayogera n'abantu kati oyo omukazi sirimera mu bulamu bwange bwe nawulira nga kinsusseeko sirina mirembe olubande takukola bampanga emitwalo n'emeka n'omwezi bampanga emitwalo 4 mwezi nange nyina akawala kenakwana kati yo omukazi yakujjaamu nakola obusolosolo bwonna okulaba nti anampa naye teyampa bwakola busolosolo kyobukola obwo bugamba nti omukazi akuwe tugwe tewamugamba saayatula wamweyambulira nali manyi nti bwe naamugamba ajja kundoopa wooli bankube kibooko saayatula naguma kati naawe nookola otya kyenakola waaliwo omwana wa sengaawa omwana muganda wa tata wange omuto bamuyitanga Steven yali akola mu kasasiro nga gwatambuza gwakola eki gwatunda bwatyo ngayola kasasiro era kaona ali badda nnyamba nze nembaviirayo naye katuli bubi bulaza abo katuli bubi Mungu anyambe nze nveeveeyokko gwe kakati oyo muvubuka oyo naŋŋamba bw'obanga eri ovuddeyo oganya okukolayo nyinayo omuntu ayagala omutambulizaako amandaazi ayo onnamasuba nga mugamba yiisi tewali mutabaana ntuntwala nga ntandika kutambuliza mandaazi era abantu bonna abasinga obungi okummanya wano e Kampala bamanyira ku mandaazi oyimba mandaazi wagayimba oba watambuza matambuzi nagayimbanga omanyi bwegenda bagamba bassebo ne bannyabo sigenda kusobola kubeegayirira nga bamubuuza kati gugwe otunda toyaga kutwegayirira kati anya naabirya nga totwegayirira nentambuza amandaazi okuba 219 yetambuza 220 nengavaamu covid olwo nga maze okufuna oyo omukazi gwennyina olwaleero gwe bayita mama Akibaru gwe omukazi wate wamugjawa mukazi oyo musoga mukazi oyo muyina musoga yaveeyo namutumba wamukwano te wamugjawa namuwanga nga mandaazi agaaga gaba kubadde okutunda nganze omanyi bwe ngamba bosi wange namugamba mu kizimbe mulimu asikaali buli lunaku okuyingiramu ayagala singi 10,000 ati kumba atenza 10,000 olwo naluwadde ono omuwala mukwana yali mukazi mulungi nnyo tumuzannyisa budde obwo yali muzibu nnyo
ne mmala ne muwangula sebo omuwala nangobya ne ku mulimo ogwo gw'amandaazi ne okujja kubulako 10,000 anti bwe wenditoka okumbala kwakulako 10,000 nanga ne omuwala amukwanira ku mandaazi namuwa amandaazi agaaga abiri paka bwe yajja ewange wamukukusa ku mandaazi 2 muwanga amandaazi 2 yemula gwasooka okubeera naye yoyo bigambo ki wasooka omugamba musanga nga ne mugamba mukwano gyebaleko nti kale nawe gyebaleko onoolya ku kandaazi okusooka yasooka nga ngangulako gyebale mukwano nawe gyebale omuwala oyo amanya amanya bamuyitanga Aisha musiraamu nakati yeye mumulina wamuwasa namala nemuwasa kati mulinamu abaana tuli kati mu baana 3 bwe mbaseerabidde bw'oba tewerabidde tuli 3 abaana bo tobamanyi muwendo mulinamu Akebaru Faima ne Jawhalla be baana bange kati njagala tutumbye ekifaananyi wano ng'omuwala omututte olunaku olwasooka kyali kitya oyo omuwala omundi ogwasooka byali byambirigo yali aludde buli kumugiramu byali byambirigo kati gwe gwali gusoose gwe bukyanzaalibwa oba wali wajjeko dda oliwo omukazi eyansumbuweeko eyo mu kyalo gwe nalya ng'oli muto ebyansanga ku myaka namulya wamuli oti omutandika oti gwasooka okugjamu ye gwe nasooka ge mazima oyo ye kyali kitya omukazi omukulu omugumwambula engoye jjukira nze mu kyalo eyo yeeka gwe nalyayo kati omukazi oyo twali tugenze okutwalira ente ebiwata waabwe mumuwerekeddeko omukazi osijja kumwatula linnya naye yemanyi bwe twagenda okutwala ente ebiwata yewaabwe eri ezeewaabwe eyo eri mukwano gwange oluusi naye naye ajja netunyumyamu naye nga nze mwagala nga saatula ate kunaku lwe namulya weewunya yalina nalubuto yali lubuto nga luvuddeyo oba nampitta nangaje jangu omperekereko okutwalira ente ebiwata wali tukomawo lwenaku lwakutaano kuteeka ekifampa ateeka ekifampa tukyama mu kasiko yampomera nnyo oyo omukazi era ye yandawula kankubuulira ge mazima yaseka n'okundawula omukazi yakola atya yampomera okukamala mwali mu kasiko njuki yali mukulu kunze mwagenda mu kasiko bawaka mu kasiko tewaliwo bya nnyumba ewaabwe kati ye yagamba atya oba gwe wamugamba oti ani yasikiriza munne oli yasinga okunsikiriza kuba nze naye wali tolyangako kintu kyonna nali muto omukwolu naye era nga nange nsobolera okumala bwe yajjamu engoye osobola okukola ki nsobola okumala nange ebudde nisobola okumala bwe yajjamu engoye n'akulaga nempapa walaba ki ekyomubali yakuwoomera nawoomerwa nnyo yeyandawula oyo omukazi gwe nagirire nemuto mukyalo kati yali lubuto ate oba lwali lwani nze simanyi naye lwali lukulumu nga luvudde nayo lwali lukulu myezi nga 6 lwali lukulu naawe era omukazi oyo yawooma nnyo era gwe mukazi gwe nalya oba naye kuoli ku TV ng'ondaba wawooma naye sijja kwatula linnya naye ng'ali lubuto yali lukulumu wamuwuzika otya omukazi ow'olubuto ye yampunzika ate zinanina kyemmanyi yampunzika nemupenetratinga baaba nemuteeka ekyuma mu nose wamu kuba ekyuma namupenetratinga tonzanyisa awo wonna kati ng'amanyi abakazi abakulu balina engeri gye bagiramu awo tewagamba nti omenya olukizi temundamu nyina omubiri mutono naye ate nyina lubanto wansi muganda wange nina lubanto wansi
mpera zetozanyisa omubiri mutono Allahu akbar kabira mpera small about the big engine eranze bwekwata ku mukazi oyinza obutamweddiza kati abakazi bali bagamba akavubuka ako nekakwata ku abandaba kati bali bewera bagenda ku masimu akavubuka katuutu kakwatemu muwala za kalina amaanyi banazikuba bajja zikuba basomere enamba yo baba tebagikuba enamba yange esimu eri 0705 39 06 48 ayagala okukakasa gwagala okumanya nti nze ndi mukambwe kuba ku simu eyo naye bamukona akasente nze ndiyala sijja kulimba oyagala sente yabule kasente nze ndiyala kati enamba gyokwata esimu eyo gyenkwata ate si smartphone mabapesa injiji nono njina yino toyina smartphone sina smartphone era ne wabayo omuntu asobola ojingulira nze nebaza kuba kati nandibadde ndiwala ne smartphone yo gyeri yayita obuzibu simu gyenkwata yeno mapenzi kati buno obutandika otya olwo bamaze okungoba eri ku mandaazi binsobedde ate omukazi namuwasiza ng'otomaze okuwasa omukazi wamuwasiza mu nyumba yani napangisa akayumba ka mitwalo 4 namenya akalala kabokisi oli sente zeyampanga nvudde okukola nateka mu kabokisi nenkamenya nasangamu mitwalo bajalinga 20 mwawo bwezityo nenfuna akayumba kena nengula akafasiza akakadde nengula obusepiki busowanyi tunga tufumba nomukyalawo tufumba naye bambya ngumikiriza ko omusajja nganzi oyina kuba nalilo nnyo okubeera naye kati idea ekola buno obulomaze okugoba maze okugobera olwo binsobedde nje njabise siina yali ebina ngenda mu tawuni mbamuka akasente kenfuna akalontono nsooka nkwata buno n'otubwe nti obusamusaamu ntambula nga tebagula nga manko mpoze ntya nenjiya akantu ako kekana nengaba amaya mama aya mama ekebere mama raibaga bade banguzeguzeeko abantu naye obuzibu bwonya buli bumu zino saawa city council ndi bubi ekutambulira era mabekawo kato namida bakukwata bankwata sebo nengende eruzira nomala ebbanga ki bansiba ennaku 9 myezi 3 basanga omuto mbuyina mbukute mu ngalo bwali bumeka nalira okubania momolo waggulu mbuyina buli kapito yali ngando zanga mitondo zanga 8 oba oba 6 mbuyina kyakala kati omusajja omuyambire wesi council namuza otunda ki nemukadama ne bankuba jeke sebo bwe bankuba yakuyita ate no samanya nti wasi council nali manyi nti customer agala kugula okukuba yambuza otunda ki nekadama ejeke nenyoka netugenda mu kooti wali ku kitewolo waggulu munange anti etulirawo tezibya kasaba kwata direct medajo yosibira kooti ya KCC etulirawo kasaba kwatako nga bantwala mu kooti nga basoma musango naye kapita wamekoloza nsisibya nga siwe namuwadde 10 mu kapita kukwasiza naye nga nange obutu bwennyina obwo kwenzija akasanvu oba 8 nekalekera omukazi ewaka kubanga ndikayo kasanvu 8 ewange zendeka nangamba Ibrahim Sechanzi sebo ovunanibwa omuzi yasombula muzewe batogera Ibrahim Sechanzi oteberezebwa okubanga nga wakwatiddwa wali ku Pioneer Mall ne budole bw'abaana kituufu sebo basi kituufu namugamba okito mulamuzi kituufu naye mbadde neeyiya puno kwenzija obusente okola ki obulabirira abaana wakabe nnyina nangamba eyo si nsonga sebo fine emitwalo 4 oba osavinga 90 days eruzira nga kapito obadde ne angambye ana kapito siwe wadde 10 bananga abalamuzi b'e Uganda mumulimba aga fine emitwalo ekyo mukiusemba nange sijja balimba fine emitwalo 4 oba sekyo osavinga ennaku 9
Namuga kangende savinge na kuchena. Ne savinge na kuchena nga sawa kyakola. Namugamba nyina mo esatuzo yanyega. Sika busidisi. Kumitwala na wamugamba inakomeka. Zizo zito kapito wambeka gwa kwasa imitwalana. Ate nga sina gwinda kubira simu ntimpai kubanga nabeka wona begombaza zizo ni mo bulungi. Lindako. Abe wafa basigalayo. Lindako abo mu kyalo. Bala banga gwe mugaga begombanze. Nenga nange sina yade ibina go begomba. Embero gikwasaganya ndo kulaika nti abyoka begomba kategwe. Anti kati nyina yorusa abana abamu tebaina bana baganda bangi tebaina bana. Kuba tuli abana basatu. Buli mwana ne tato uwe. Kati nyina muganda wanga wawe na kirebe akuwatoto. Bamuyita Ivan. Oyo yate mama ya musala ubinyo ta. Anya bunyi mwenge. Mama oya musala. Mama ne jali mutaka. Oyo mwana ya musala. Anya mwenge gwokka ate omulala omuwala ne wafuna wano musajja ate nkyafuna walala. Sister wo sijja bbaja kuboogera okuba tebategeera mwanyi atoza nkulimba kati gwali mungu omunyumu begomba nze lw'ensonga nze nyinako wentudde. Sister wo bwafuna leero omusajja ekyo omusanga walala ate bwabanga ngali bana babiri n'abasajja babiri kati kiba kiki ekyo. Kati buno obuntu obutandika ng'omuvuuka omulala era ndigambi buno nga buswaza nginda tutandikirawa anti kati yenze naisa kyakola wasooka obbunyiganjigawa mu kibuga awo embeera yali etya nasooka ne mbutyatyamu neera nga woomanyi nga tewali kyakukola hakuvaja kuvaja kale nze nimujagujagumu naye nga tusakola bali abasinga obunyina kati bagamba okikola otya okubanga olina obuntu obwo naye nga twekyakukola otegera obeerawo olw'ensonga olina abaana eka. Kati omukyala wo yali akulabyeko ng'obukola mbeekawo mbaddewo ku TikTok kuba yandaba simu naye talina simu naye nsuubira okubanga banayiba bamulaga nti baawo nsuubira nti bamulaga nti omwami waali eri yeegirisa n'akalimu kakakola keeko. Mbeera ki gye wali otuuseemu kwawo pozi igwe Ibra nze Ibrahim Sechanz mbeera ki gye wali wadde kwawo n'owulira ng'ekunyize n'owulira nga n'amazzi gagagala kujja n'ogaba bannaye Mukama Katonda awo nali luzira olw'ensonga eruzira tezikali musaaga 8-10 kati mugenda kwebaka ennebaka y'eruzira yesinga olumisa obusibe mwebaka kagongo kati tetemwekyusa buli muntu kati omata atekayo amagulu bwati mwatekayo ebigere mwatekayo ebigere mwatekayo omutwe temwebaka mwena ku musaidi emitwe temujjaako temusobola kujjako musobola okwebaka mu luwumu abantu 300 nga mwenyiga bwenyizi nemwefuuyira nemufa nemuwunya kubanga amazzi yesiwegali naye ate sabuni tewaba. Ekyokubiri mubeera bangi buli muntu alina bizibu bye. So ate kasawo bakenye n'obulizaako n'ebisiyaga bakulya wadde ki naawe bakuyizaako ddabe nga weebase oba gyebase akusiyaga bakusiyaze dda gwe kasawo ebulizaako mukomera tolina kwaka kubulizaako era olina kubanga oli sitedde kasamukomera teri kwambala boxer teri kwambala boxer olina kwambala uniform ya yellow n'empale ya yellow okusanga mu boxer musango okusanga obusanzi ng'olina olukumi lwa ssente kuliko embawuka 200 ate babazikuba okubeera mu n'akasente mu kkomera musango kuliko embawuka 300 omusango namba emu mu luzungu baguyita no escape teri kutoloka tokkirizibwa kutoloka wadde okugezaako ekyo kiriko embawuka 5 n'okukirowoozaako RP ne waga bugambe nti omusajja ono mwekengeza yinza okugenda bikutte 5 ngamba embawuka just ne walowoozaako bulowooza nti ono yandibanga agala biba birala wali ekikuyamba olina okuba nnyo n'empisa ate n'oba olina empisa lazima yatuba bikubya kati nze bambuuza nga nituze luzira bakusibye ebbanga ki
kokukonze emyezi bansibye 3 ennaku 9 okabisa kajanja gwenje ogenda wa gwende muguni kuseri wansi mutoyi eri muguni mucho sema ntekana sema na mucho sema ntekana mucho echo yetoyi ibaita cho yiria muri kumpi ne musula toyi eri wali wano we mulira atera omwebaka kati akawo wake kabaka jamba kubamu eno katuuke kadda mutubonya abanyeza basajja mmwe kadda buza direct etoye wewunyi atenga buolya toyinza kubana bulamu bungi ngoli luzira ekigeza nti ekomera liba lya kubonereza njawulo ntono nnyo ne yafa ekikwabula nti gwoyina empewo gyossa ndio kyassa omukka oba kisanako naafudde kankubulye bwe ntyo olw'ensonga afudde abatakyalumwa naye gwe wadde oba oyina essuubi oluusi olikomawo naye eyesuubi otuuke nerikugwamu wenna n'osanga omusajja nga yakogga yaggwawo bambi sajja yaggwawo bamusiba abamu babasibya nabwerere oluusi kale mulimu aba balina emisango sinagaana naye kuliko ne basibira obwerere kati nze bansiba nga nkoze eki okutembeya buddole bw'abaana bwe busibisa omuntu buddole buno ako nekatekese emida kati ako kaba ka sente nga meka kano ezikasuubula kanta kano tukasuubula emitwalo sorry si mitwalo nkasuubula kano nkasuubula 25,000 kano aguge mazima kati nenjagala nkatunda 15,000 naye tebakagula gwokaje ku 25,000 nenjagala nkatunde 50 ntegeza 15,000 nakubuuza gwoba gwoziwaayo 5 mbale manyika 2 oziko okatonze 2 wakasubudde 2 ebi ate baga okalunda enkome mbeka 2 ne mugamba waaye akantu kakabeyi sebo nakaluba nokamwera kumeka nokamulusi ku 3 lusi ku 4 kisinziira nolyako ebitaano ugenda ofuna amamata g'abaana wakani kino kyebanaalya n'oguma ate kano bwe kati kano kavayo sisiringi 10,000 zezikasuubulira kano kunyanka kuwa ne ku 3 naye guno omulimu sigwandanyetaaze nnyo singa amafunyemu kasente kati gwe wali oyagala kukola ki nali njagala kufunayo sente zenfunyeyo nziremu nsuubule gali amagi ginasookerako amagi gali gatambula okusookera ddala kuba gosobola okunyuka n'emitolo gyo nga 5 mu magi nga magoba singa oba ofunye sente nogula akatambula katonotono bw'oba ofunye ku sente kiki oyagala okyusa mu bulamu obwo kinjagala okukola oba okukyusa like kukyuse bulamu obwo butereere kyokka nengulayo kapoloti bwengulayo kapoloti nenkazimbamu taata we gyaliye basaana bonna basaanawo dda ssebo taata wo taliyo yafadde taata yasamula banako ye wagenda ozaalibwa nga taata yali nkubye nentereera saali esiriwaziza kutasoma yalibadde jakunsabula naye yafa mangu ne maama yafa 26 ye mama wo yafa 26 mama naye yafa dda 26 nali myaka 8 kubanga nze banza 1998 mu mwezi ogw'omunaana mama yafa ndi myaka 8 mujjukiramu akatonotono manyi kubanga yangulirako ne kumpala empanvu nagulya n'engato gye nasomeramu binakomako tewaddamu ate era sinakufuna obuwoni mirembe ojasaana kuba sina bwendi nabadde njakati omukazi nawe ogendako mukyalo ewa jjajja naliyo naye tebalina yadde 2 mukyalo tewali kikiriza kubeerayo kuge begomba nsi naye gwe begomba sina yadde 4 kati ewaka bonna begomba ggwe abasigayo bonna abalamu begomba munze tubula nalifunye ku kasente siga gyokuneegomba
nawe otulamu n'otya nogakalira gwe beegomba nga sina yadde ebina naye nga bagamba gwe ate ndi Kampala naye gwe otera ogendayo eka nakagenda emirundi giringa ebi nava okuva direkiti mu kyalo navaayo 2018 direkiti nenzayoko 2021 nga ngenza okubanjulira omukazi gwe nafuna obatwalira omukazi omukazi wamutwalira kuki twalinnya takisi twatuuka ewaka naye nali nebidde nawo okuba nali nduddewoko egomba si Bobi Wine sijaveeyo Bobi Wine wekanoni ate nze empisaawo nengenda mu maaso eyo wala Bobi wekanoni nze ndi mu kifamba mwendi omwo kifamba mundako eyo kati watuuka ewaka nga watwali kati ate abakwegomba bwe watwalira ate omukazi bwe balaba ku mukazi n'omugaati bagamba no yalereera kumbe sirade ebina nga nange genkawa genkomba watwala omugaati ne kasukaali balowooza nti kati yakikuba wabikuŋŋanyiza bbanga ki ebyo ga nti kambitwaleko ewaka oguliyo ekigaati alwawo nga nsevingayo 10 ekyasinga okumutwalisayo omukazi oyo yali lubuto olwa mwana we yasooka olwakebalu nenga kamutwaleko munange ejjajja amukoleki amulabeko kyali mulamu jjajja waali naye si jjajja wange naye ddala ate siteepu jjajja mubufunze mu nsi nze ndi wogu ogenda mazima nga simba bandaba sibalimbalimba siteepu jjajja si yeyakugjamu envunza siteepu jjajja ne senga bali bantundula ono si ejjajja azaala taatawo azaala taata saamulaba naye n'azaala ataliiwo nze sirina muntu ali awo ku nsi nti kati nzimanfunya obuzibu bwe mba sirinaamu bansiba mba sirina twekyakukola sirina gwe twagaa nti gundi nyambayo 10 ali tebalina ate niyo balina omuntu yenna ng'aganda katini era kyokizibu okujja okuyamba najja akuyamba gwe mbeera ekunyize mu bibyo enyize byange era sina kitwagaa nti wa famire nti nyambayo omuntu omusigira ekifaananyi embeera ekunyize etya obulamu bukunyize butya obulamu bunyize omuntu bw'ogamba nti wali olabyeko omuntu anyigiddwa embeera labira ku nze bulaaza obulamu bubi nali manyi nja kujja Kampala bibirongookeemu kkoba oli awo naye ate ndaba bigenda mu maaso nakuba bibi basina wetudde nti waawano embeera gye tulimu nze n'abeewange endala embeera gye tulimu nze n'abeewange abandaba ku TV ndala era nsaba omuntu yenna oba oli Bunaayira oba oli ono Kampala oba oliwa bw'obanga olina kwosobola okunnyamba nkyusa obulamu nabo baganda bange mbadde siriimu mize mibi nnyo nti oba ndi muyeyo oba ndi muki nze ndi awo ndi musajja yeeyiya kuba ndi wadde nga tewali kinkuba kiri awo naye nga ndi musajja yeeyiya osobola okubuulirizaako sirina nnyo complain mbantu teziriimu tewatolekyenkuze nti kibi kiri awo toyina just mbeera ejja neekwata omuntu neegaana nga tolina muntu akutte ku mukono n'olyanga embeera egaanye n'owuliranga embeera ekalubye waliwo obulamu bwe bukaluba n'owuliranga bukalubye naye ng'ate era olekedde okubeera okatogi afuna mugugwa kwetta n'ogamba singa mama wange abadde waali naye nga taliiwo tojja kumulamu kumulaba kambagambe banalaba ku TV kakambagambe omuntu yenna gwe tebakulimbalimbanga nti nyina mama wange omuto anjagala nnyo nnyo pe tali kwagala kusinga mwana gwe yazaala tasobola kwagala kusinga mama tasobola era oba olya waba akwagala obaako nekyomuwa sinakindi obeera bulungi okwagala olina okuba nga oli bulungi maama akuzaala asigala maama akuzaala ne wali batalina yadde bibiri ajja kuba maama we era ye bw'ofuna obwezibu anyolwa wamu naawe ate bano bakulekedde
boleke bebaga nti bano olita kulimba limba nganto mwana wange mwana wa muganda wange omwana tabutikira ndira bbiri n'abaganda balwogera lwa lubuto olu mama wobo bwafo bakitaawo kabaka weddemu kati nze yenze basaanawo naye wendi naye sibyalo bibanyitibwa bya tebakulimba limba nganti mwana wange oyo mwagala nnyo simanyi nti senga simanyi omusayi gwe gumu mama omwana oyo mwagala bambi kuba ate era ne bw'obeera ng'olinamu kasente ng'omwana we gweza atalina gwe ne bw'oba ng'omuwa era lazima era mutima gwe muba mukaalisi mwana wange ajja kumalagana okumpa kuba sinze yamuzaala ne bw'oba ng'wadde omuwa ye ne batakikulaga ne sitiiru tobawuwe kati kyebakuutira omwana wo wasasigala mwana wo tebabalimbalimba nga ntuntuno anjagala nnyo asinga ne yanza pe ebitaba kikulimba tebakulimbalimbanga nti waliyo omwana maama ayagala omwana nga si yamuzaala n'asinga oli gwazaala tekiyinza kubeerawo ekyo gwekirozezzaako mbonyebonye nnyo nze bankuba emigga abazadde abo batanzaala yes mbeebaza kubanga bankuza ne lazima era natuuka nendabanga kubanga jjajja yagendanga n'agula ennyama mu katale ennyama kifamba twaliwo ewaka sekyanzi yenze jjukira nze ndi muzzukulu wa mujjawe mu bufunze kachogere bwetyo nze ndi muzzukulu wa mujjawe ate oli omwana gwe bayita nakyanzi ye mwana wa mwana we kati ng'agenda mu katale ogula ennyama y'ente obudde oba waliyo n'embizi naye embizi eri weeri nayo ndowooza kati nga nze bwampa ebifi bibiri ayina bwoliya mwamuwadde ebi bisatu nali simanyi olwokuba nze nga mmanyi nti fena jjajja wange ddala nga nze bwe mmanyi ye mwannyini bwe namubuuza nemugaa jjajja naye nga nze nsinga okukola wanena emirimu mingi nze nogenda okusoma nsooka kulima nsooka neleeta amazzi naye nkweganiza ebbanga ddene jjajja buli wogula ennyama nze ompe ennyama ntono olina omuwa nnyingi lwaki omanyi bwe yanza mukadde yaŋŋamba gwe tomanyi nti oli mwanange wa muntu mbwe allahu akbar nali simanyi nti munebawo ebityo kyokyo wandimukuga nti omwana wasigala mwanawo so abazadde mwekulize nnyo abaana bammwe mukole nabo tewali ajja mukkuliza tasobola kukulaguwa jo mukuza yadde akuze tasobola kuba kimu n'okusoma naalisomyeko naye nase tewaali nga byambirigo bagasobola ogenda opakaseeko ate nga ali mugezi byebyo bulaza tebyatambulanga embeera tewandibadde wano mu bino byonna nandibadde nyina wentuuseeko naawe naye kati olina okunyuka obudde bwa leero kati ekiro kikiriwo tosobola kunyuka n'ogamba tolinaamu sente nobeera ng'onoobeerawo olina okukwatisa oyo olinamu osisa omutwalo gunoleka enkyewaka kuba nze waka mbalekera kanaana bwe mba natunzetunzeeko ku buntu bwange nembawo omutwalo saawa ya leero ye kapito kati sikyayinawo nasigazizza obuntu bonna kapito wa sente meka gwolinawo kati kapito mu bufunze bali ono kano kasobodde 2 kano kasobodde 2 5 nakano kasobodde 2 5 nakano kasobodde 2 kati 2 ennya kenda webale nnyo siringisi kenda ye kapito gwolina ye kapito kati aliwo wabula bwembanga mbutunze buweddewo nsuubira obujjamu ndowooza emitwalo 2 bizinza okuweeramu bwembanga ntunze bulungi ebyo oba ogumwaka 8 buno kati kitegeeza 7 oba 8 mba sisobola kusobola
eno ye business kati yeriwo yeyo gwe mulimu gw'olinawo we mulimu gwe nnyinawo ate nga beetaaga okulya abeeka beetaaga okulya bulaza beetaaga okulya naye nga nandyagadde okukyusa bizinensi mbali ndaganya okusuubula biri byegamba ebyamagi ebyo naye ndowooza kyetaaga emitotooza nga 5 ekitono ennyo capital 5 oba 6 awo kuba nyina ogulako egaali maanyi ga kifuba eri mu sente nga meke ennamu ya 3 maanyi ga kifuba mitwalo 3 kati inguleko kano akabokisi amagi ago mwe gagenda kuba egaali yo nyivuga bulungi tetuginako buzibu bwe ngulako akabokisi ako kalinga kuko ke5 ulya bulungi yezo mmeka 35 kati capital waago gona nyina okubaamu nga n'emitwalo aga for start nego bwe nkimala ennyo nsofuna emitwalo 4 lunaku oba 5 ne capital waali nga tomutoddeeko kikubu kyemminizi bwatofuna emitwalo 4 kale wadde 3 kale wadde kale 3 kitegeeza ewaka nsobola okugjako ogumu ekitundu nengubalekera nensavings ebbali nga ne capital ekoze etya naye kati feeka we twatuuka tetukyava ku mukene sawa bina mukene yabeeyimirira mukene so byebyo wali tuyambako konna kakosobola ennyumba yo njigiriramu ensula abantu basomere ennyumba ya 8 onabuli awo naafunayo omuntu abako kyakugulirayo enamba yange ey'essimu kwempita amannya ereeta nambalirwa jawuhala gereetaaga amannya bwetyo eri 07 05 0705 39 06 48 amanya ereeta nambalirwa jawuhala amanya gereeta nambalirwa jawuhala akasente ako kyemankagaza mba njagala kuddamu kutetenkanya bulamu njagala akabayisikolo ka 3 njagala ne capital w'amagi naye wa 3 ne tulei n'akabokesa ako 7 zigwa mufunze 7 zigwawo naye manya omulimu gwoba ngutandise nakulako juzi ng'oli ne Japan Salongo olwoni Japan yampita nali mpitawo era nga nyina obuntu buno okusooka onalina akava emida obudde nakuberuzira nali nyinawo nali ndi mu kuyimba obudde obwo nali sinakuddamu kufuna buntu buno nga ndi mu kuyimba nampita nangamba kiki waddawa okukola ki konze nti ndi musajja muyimbi nadda mu kuyimba nambuuza bizinensi gye wali okola yabaaki yali yakulabako dda ne mugamba capital city council yakola ki yamutwala abampuliriza gembaga ge mazima kati ne muyimbira oluyimba lwasooka ku lowni Japan nasooka nampaayo emitwalo 5 owulya bulungi munfo nanja ki eky'etaano bwe yanja ki eky'etaano jjukira awo renti akola ki atuuka nenkikuba ensawo sijja kulima nti nasuubula olw'ensonga renti baali bandibubyeka nayongerako bwongeza 3 osasula meka kati 8 osula wakati nsoli 4 namaawo nga webata nkakasasiraawo bateka ebicupacupa naye wansi awo wensula nyana n'omuwala ekaji ali mukazi wange era kati aninza kyemmanyi ibi naku zino mbadde ngendagendayoko nga nkubaakubbayoko mbeakole ku Japan naye sinaba kubaako nnyo kyekyenzijayo
naye musajja mulungi ajja kukola talina buzibu musajja wange oyo ajja kunkolako bw'anaaba nga asiimye ajja kunkolako naye abatulaba yenna ali eyo ng'olina ky'osobola okuwa omukulu Sechanzi Tata Akibaru yagala nnyo Akibaru anti ye first born yeah. first born ya Akibaru banjabo ne bassebo abatulaba sibalagira ate siduumira naye alina kasobola okukwatayo koko nako teba tukutte wamu naye olina kusobola okusindira ku ssimu yange eri 0705 yibasomere ennamba yange y'essimu eri 0705 39 06 esembyayo 48 48 zesembyayo amannya ereeta nnamba lirwa jawuhala gereeta amanya mugawulidde bulungi in case of anything waliwo ekiba kinaba bakunoonyezaako nja kukoonako waliwo gwe naleetako wano eno juzi namukunyumiza naati ow'ebibaketi oli ow'ebibaketi eri akooye nemugamba nti bakunoonya nagaa sijja kudda yali amanyi bagamba musiba alina emisango simanyi yagamba sidda kati nawe bwekubira nonga atodda siddamu baleeta nze njja enama yange togisigaza iweri kale nabakulabye bona wanga bakuteeredeko bakuteerako nkubira nonga nti waliwo ankonyeeko ago mateeka tekati wakimba sikukubira kuba kati mba njagala n'abantu tuddemu tubeebaze bwekiri era tuba tulina okujja tubeebaza so baana batulaba ensonga mpozi ogambye kati ono capital wammeka saawa zino mubufunze capital ono ayinza okuba nga wa siringi 9 siringi 9 naye obunaazibira ne bukya ayinza okuba nga taliiwo kubanga akameeza nawe bimanyi kwata obasiibule basiibule kale kantuningamu bali ng'egye ntuningamu kati oba otuninga ki ngoma ekubere basiibule abantu bambi nnyo okutuweereza mubalire ddala nsigadde nze Ibrahim Sechanzi Tata Akibaru okay abantu batambula olunaku olwaleero on the show tubadde n'omukulu oyo nga ye atambuza buno obuntu nagamba njamuwaamuko kawulidde so batulabye nga asobola omuyamba mu ngeri enjawulo so omuyamba n'ogobera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo nange enamba yange y'essimu eri awo wasosola okunkoonako mugamba omukulu olina kinjaba muyambamu kuba ye naddala bannagomba bannaaberi bali mulinamu ku ssente Flavia Namulindwa n'omwana mulonzi wo wegomba so omunoonyaako mu mbeera eyo so kambagaliza akaseera kalungi mbeere bulungi abadde batugoberera ku mikutu gyaffe gyonna mbeere bulungi mweraba